Bade mami. Kayo mama, oyo zamina mami. Mami wafe, welcome back. Buno bakakamba okusindikira Shamimu Malende kyemayo gya kubulaba. Faba muko basembayo mu kunenya abantu mu ngeri ez'enjawulo. Ninaffe tukoyo okubeera nga tetumanyi bikukwatako. Otegeera. Era abaana baba na Uganda beba bakulonda. Baba nga siba mativu n'embeera mwotambulira. Vaigayo bakoleki. Shamimu mulamu abaddeyo leero ne ku kitebe. Ekitebe ekyawa ekya embassy ya Amerika ya Bungereza ekyawa ekitebe kya NUP ekavula abadde olwaleero yasagala muntu abeereeyo anyiga gavumenti mumbaka mwagaza kino banna Uganda balina okumubuuza gyali alina okubalaga byakola kuba kibamu banna Uganda bagwanidde era ekyo tewabawo n'omuntu addaawo ti omukazi mumuleke tumuleke tutya wamate mumuleka sigali ayagala mumuleke yaligenze n'akola bya famire ye ne babanga akola ebyamwe nga banna Uganda naddala banna Kampala mumubuuze buli kyemulya kyemwagala mbate mumulaba mumubuuze bwe muba mumulabye mu ababuulire ki kyaliko bwe muba mulaba nti baba mulwadde era mumusaasire bwaba si mulwadde era ave yakole ki ababuulire kubanga abantu bali confused. Omubaka oyo yamala ebbanga ddene we bamala omulonda yamala ebbanga ddene ng'ali Nairobi mu ddwaliro President Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba bwati ku bintu ebi bibiri kuliko kimu yenga omuntu akugamba nti ye okufa oba Museveni okuvaawo kali gwe muna Uganda kiri gyoli kubyo bikwebyo ebibiri yagala kochi Robert Kyagulanyi Ssentamu President agamba nti yo okufa oba Museveni President Museveni okuvaawo tugenda jigulawo nino kuba kusazi owegumba member parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'abanna Uganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga berimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 tweyanziza wendi nnyo wano ne chairman Yasini gwendi nayo lunaku lwaleero chairman wa NUP Geoffrey Mayanja yenze ku Embozi mu UG chairman sebo nsanyuso kulaba sebo nange nsanyuso nnyo kusinkana Mayanja ogamba ki ndi bulungi sirina tabu yonna kyekiriwo tewali kyamaanyi Mayanja kyekiriwo bitambula bitya bintu bitambula nga twabibala betwabibala we bitambula gwe temubirabeeyo mwe mulaba ki cheya okakasa bwe mwabibala bwe bitambula ojja gutema omuggo tukugambe nti gwekubise bwe tutyo bwe twabibala ffe akusinga kubya gwokoze ki gwokutte bwe tutyo bwe twabibala mbalamusizaako nnyo mwenna bakyala n'abaami abali eyo gye muli nga bulijjo kyene Yasini ndi wano ne Mr. Mayanja nze tuwayeemuko nate nga bulijjo baagala nnyo okay chairman bingi ebitambudde okuva litwasimba okubeera ffenna ensonga nyingi eziriwo by the windows atandikire mu kibiina kya NUP wabaddewo okulayira okubadde kugenda mu maaso era ababaka balayidde newankubadde nti abantu bangi nnyo
abadde bavaayo mbadde mbalaba ku mutimbagano awo nga bagamba ate kakati bwe kiba nga president w'NUP bamubba akalulu lwaki abaka balayira biki gye kyaggweredde kakati twamaze okulaba nga ate nga NUP emaze n'okusimbawo era olunaku lwaleero batongoza agenda okubeera bagenda okusimbawo ku basipiika ba paalamenti olunaku olwaleero n'ebirala bingi ebitambudde. Obadde by the way n'ensonga za Shamim Malende. Shamim Malende yagenda n'akomawo awo kubanga baasooka ne bagamba nti mulwadde yagenda kujjanjabwa, okulayira bwe kwatuuka n'akomawo. Mukomawo kakati agenda azzemu ate okuwulira Shamim Malende muyazzemu n'alwala. Ali ku kitanda. Nalengedde ebifaananyi nga bitambula nga nti Shamim Malende yazzemu n'alwala oluvannyuma lw'okumaliriza okulayira. Mr. Mayanja, abantu bano balaba Shamim mulamu abaddeyo leero ne ku kitebe. Ekitebe ekyawa ekya Embassy ya Amerika ya Bungereza ekyawa ekitebe kya NUP ekavula abaddeyo olwaleero mu kutongoza kampeni za mweru agenda okwesimbawo ku basipiika abaddeyo. Naye buli kintu abantu kye boogera kiwa obudde kiwulirize. Ebbanga libadde litambudde nnyo ng'abantu by'eggwanga lyabwe tebibakwatako. Olwaleero gwanyiiga ng'abantu boogedde kye batategedde bulungi obeera mukyamu era oba tolibwamu nabo. Gwe kyolina okukola kimu nga bwe boogedde tolina bagaana naye ate olina okuvaayo n'obakakasi n'obaprovinga wrong ku ekyo kyebakola kye boogera. Gwe n'obabuulira ekituufu ekiri ku ggwe. Luli mwalina obudde obukola bye mwagala ng'abantu tebafaayo ku ggwanga lyabwe. N'olwaleero kyekyo kyegga Pulezidenti Kyagulanyi kye yakola. Yakwata bannayuganda n'abagamba nedda bino byammwe nammwe mugwanidde ate buli kintu mukikole mukyenyigiremu. Kakati abannayuganda buli boogera bwe bati ebiseera ebisinga obungi babeera bakwagala nga balina kye bakusuubiramu. Ne babeeraawo nga tebakutegedde. Kakati gwe bwe bate bakutegedde vaayo obeetegeeze obategeeze nti nze ndi bwenti ne bwenti ne bwenti. Era olwaleero banga boogera ku Shamim abannayuganda batuufu. Esooka bamwagala nnyo bamubeererawo. Ekyokubiri balina bingi bye bamusuubiramu. Ekyokusatu balina okumanya ebimukwatako. Ekyokuna tosobola kubagaana kukubuuza kubanga era be bakola ki be bakuteekayo ba be bakuwa. So kati bannayuganda era saagala muntu abeereeyo anyiiga agambe nti mubaka mumwagaza kino bannayuganda balina okumubuuza gy'ali alina okubalaga byakola kuba bannayuganda bagwanidde era ekyo tewabawo n'omuntu addaawo nti omukazi mumuleke tumuleke tutya wamma temumuleka singa yali ayagala mumuleke yaligenze n'akola bya famire ye. Ne babanga akola ebyammwe nga bannayuganda naddala bannakampala mumubuuze buli kye muulya kye mwagala mba temulaba mumubuuze bwe muba mumulabye ababuulire kyaliko bwe muba mulaba nti bwaba mulwadde era mumusaasire bwaba si mulwadde era ave yakole ababuulire kubanga abantu bali confused. Omubaka oyo yamala ebbanga ddene we baamala omulonda yamala ebbanga ddene ng'ali Nairobi mu ddwaliro. Kale emitima ne gibeewanika nga balumwa baba ali awo nga okulwanira kaadi eya NUP ebintu biri mu jjiya n'akomawo naye mukudda tiyalabikako kabonero konna ka bulwadde ewaawo nga yali mulwadde nga bakimanyi amanyi ng'alina mangi. Kadi bwe mala okufunika ne tuyingira mu kampeyini neziggwa n'awangula n'abula. Munnayuganda si musiru ateekeddwa okwebuuza era gwe anenya munnayuganda abuuza Shamim Malende ebimukwatako nga tabitegeera gobeera omulalu era oba mukyamu otegedde. Kale bamala omuwa akalulu ali naddamu era n'akola ki naddamu n'abula. Kati bonereza ne balowooza nti obeera mulwadde baba bali awo kulayira kugenda kutuuka n'akomo ngira mbanyi agalina bulungi yagira mu vibe bw'amala okulayira nataddamu kulabika. Otegedde ekintu ekyo kati bw'aba tazzeemu kulabika era bannayuganda balina omubanja mulwadde waddamu n'olwala tewawona bulungi oli luddawa. Otegedde so kakati bannayuganda bwe banga beebuuzizza ekyo baba batuufu mukwano gwe baba mulinako obuvunaanyizibwa ku nsi yaabwe bwe balina. Kyokka nno luli eriyo nansonyiwa luli bwe yali mu Aga Khan tebaabuuza nnyo bibuuzo olw'ensonga
updates zajjanga kati tuli ku kino kati ayingidde mu ddwaliro kati ali ku kino kati alidde kamere anywedde kacaayi admin we napostinga kati bannange bigenda mu maaso tubiraba naye n'ebirala byonna kubanga updates zaaliwo naye mu kiseera kino ng'okulonda kuwedde twadde updates n'emu ate nga bingi ebibaddewo wabaddewo sovereignty bill waliwo n'ebirala bingi ebitambudde naye nga tabinyegako nti ng'abantu beebuuza omubaka waffe ali ku ki era kyovulaba nti era bwe yamala okulayira abadde tewali kyanyiga abaana ku kutandika nze mbadde manyi nti yazzemu n'okulwala gwo ŋŋambye nti ku kitebe abaddeyo leero abaddeyo naye buno bakakamba okusindikira Shamimu Malende kyemmanyi ojja kubulaba fe abamu kubasembayo mu kunenya abantu mu ngeri ez'enjawulo ne naffe tukooye okubeera nga tetumanyi bikukwatako otegeera era abaana baba Bannayuganda beba abakulonda bwe baba nga si bamativu n'embeera mwotambulira vaayigayo bakole ki obannyonnyole otherwise bajja kulowooza naddala kubi ne bigenda mu ggwanga nti gundi agweno naye ate ali eno agweno naye ali eno bayisobola okulabamu okutya awo bwe banalizaako ebibu tebannakugamba ate ebyo kye balowooza bakyakunoonya ng'omuntu ne bajja kubulya kye balowooza bwe kitali kusanga ng'olinga kituufu bwe batalyesanga kituufu balibeera abakyamu naye oba oliawo ebikubuuziza nabyo biriko ebibuuzo munnange beerangawo vangayo wabulwadde beera nga omanyisa abantu kubanga gwe wava ku levo y'okubeera gwe Shamimu oba nga abafamireyo nofuuka omuntu w'abantu abaki bonna abangi so vangayo otegeeza abantu naye nga leero mulabyeko ku kitebe abaddeyo mu kutongoza kampeyini za speaker papa omwiru kubanga NUP gwegenda okola ki gwegenda okusimbawo parliament byebyange sebo okay byonna bigenda mu maaso mu kibiina kya NUP saawa zino nga bw'obiraba bwe bikolebwa nga bikulemberwamu omukyala Zidriga kakati akolanga president saawa zino mu kibiina kya NUP Robert Sentamu president wa NUP bino byonna abirinamu omukono era abigoberera neyanza nnyo muganda wange oli mukulembeze alina ekibiina kyakulembera kikya NUP tulina ebintu bibiri tulina ebyobufuzi nga tulina okubikolera okusinzira mu bibiina byaffe ebyenjawulo kubanga twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi ne wabaawo ne revolution ebintu ebyo bitera nnyo okubanga birwanagana tebibeera wamu naye ekimu ku byo kisobola okuwangulako ekirala ensonga ezigenda mu maaso ku NUP n'ekibiina bannange njagala Bannayuganda guno mulanga kangubawe mugume twewaayo ne tuba nga tuli mu byobufuzi kwekola ekibiina ky'ebyobufuzi waliwo bye tulina okukola singa tuba tusigala nga tuli ku nsonga z'abantu ng'ekibiina bwe kirina okuddukanyizibwa tulina okugoberera amateeka kubanga tuli under NUP tegera ekintu ekyo era toli mukyamu okubuuza kikyobuuza oba obutali bumativu naye ate wuliriza kubanga mulina abakulembeze mukkiriza mu NUP otegedde obubaka mbadde njagala kubuweereza abo naddala abatali bamativu kubanga nkugabe ziri ensonga bbiri waliwo revolution ne wabawo ne politics engeri y'okumuzannyamu biba byanjawulo bisobola okujja mu kiseera kimu n'ebiba birwanagana otegedde ekintu ekyo ekibula mu politics ge mazima ago Munnayuganda gatategeera bulungi ewawo nga waliwo bitulina okukolera mu politics oba under NUP ne waliwo amazima awo Munnayuganda gatakkiriziganya nago kubanga omuntu bw'omala okumanya nti waliwo omukulembeze owa oludda oluvuganya gavumenti ng'ate wa NUP n'aba ng'akola ensobi kireeta okweraliikiriza abalala nti naye bano abalemeddeko ennyo ate nga waliwo bye tubanja ng'obuwanguzi bwaffe bo bategeeza kitebabanga oli abweralikivu Bannayuganda bakola ki we buva naye revolution eri bwetu agikulembera yakugamba bwati President Kyagulanyi Ssentamu Robert akugamba bwati ku bintu ebi bibiri kuliko kimu ye ng'omuntu akugamba nti ye okufa oba Museveni okuvaawo kati gwe Munnayuganda kiri gy'oli kwebyo ebibiri oyagalako ki Robert Kyagulanyi Ssentamu president agamba nti ye okufa oba Museveni President Museveni okuvaawo kakati gwe Munnayuganda kiri eri ggwe okkiriza ono afe oba oli aveewo oli asobola okuvaawo n'asigala nga mulamu ate ono okufa obeera omuziise otegedde ekintu ekyo so kati kiri gy'oli ye kyayimiriddeko ayimiridde ku nsonga eyo kakati
mukirize bannayuganda omwami ono alina kyabuuzizza ku nsonga ya ekibiina kibye kikola ne president yakola ensonga zirinamu omukono azigoberera ensonga ezo president yajjawo bwannakyemalira yakulaga nti waabeera nga wali emirimu gitambula ne bw'aba taliwo emirimu gikola ki gisigala gitambula ekijja nga nsobi eri NUP olwaleero tulina president akulembedde olwaleero bamuyita Rina Zedriga president obuvunaanyizibwa yabumulekera era we wabaawo ekikoleddwa obulungi era omuntu y'omu Rina Zedriga ye president aliwo tekimujjako kuwuliziganya ne mukama we naye ng'ekyamazima kiri nti olwaleero byonna ebigenda mu maaso abyetikka nga president aliwo kakati waliwo enkola bannayuganda gye ebadde yabasigibwamu nti kino ekintu wadde ky'abantu bangi ne kirina kubeera kyagundi no si bwe kiri president asobola okubeera omuntu nga si mumativu ku nsonga ezimu kuba nti takola yekka asobola okukkiririza mu banne okitegedde abeera asobola okukkiririza mu banne n'olwekyo ffe tugamba nti politics ng'ekibiina mumukole mu ngeri ey'amazima era entuufu bwe mubaamu ebirumira kyeŋŋamba ekyo kyokka mu byewale politics atera okukufuga n'oyingira n'okolera mu mateeka agannakyemalira kubanga wakkiriza okubeera under constitution oli gyakulembera otegedde kakati gwe kyolina okukola kimu kubeera ng'osigaza okutegeerako kubeera ng'osigaza amazima go kubeera ng'osigala ng'omanyi bannayuganda ekibagasa ne kye beetaaga otegedde so tosobola kugamba nti president ali wala nnyo n'ebikolebwa ku kibiina n'olwaleero ekibiina president atukulembera Rina Zedriga waali so mu ngeri emu oba endala nkakasa nti bawuliziganya ebibuuzo ebimu mbibuuza olw'ensonga z'abantu eyo zetulengera kubanga abantu abamu oba oli obaba n'endowooza zaabwe oba n'ebibuuzo byabwe oba ne byebwogera nawuliddeko amaloboozi gamu nga bagamba nti lwaki NUP mu kaseera kano nga kigambye kuba nti obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president bwanyagibwa kati ate lwaki baba bavaayo okulonda speaker wa parliament tekibanga kugabana buyinza bwe bangenda lemweze nesimbawo nga ate yabbo buwanguzi ng'esimbyewo ate namwe nemuje ne musimbawo wabawo ebibuuzo awo kakati oyinza obutaba mu mativu ku nsonga ezimu ng'omuntu yenna ali eyo naddala ku bitambula naye ate nojja ne weebuuzaamu n'ogamba nti singa sisemberedde empuuga ng'akola biri gy'akolera singa neewazeeyo nyinza mutegeera ntya nti akola ebikyamu otegere ekintu ekyo yes gy'akolera singa oba weewazeeyo oba onaamutegeera otya nti mukyamu ekyokubiri abantu abatalina nsonyi be bana abatukulembera abantu abatalina nsonyi bana abatukulembera kale bw'ogattako bannayuganda abaggwebwamu essuubi ne bafuuka abakozi abagoberezi ebyana bya trailer asobola kubanga mu kwesimbawo besimbawo abantu 6 waawo olwaleero yali gwe bagamba nga namba 2 oba yavuganya ekisinga president Kyagulanyi Ssentamu naye okusinziira ku baana abasajja engeri gye batalina nsonyi ne bana abannayuganda engeri gye baggwamu essuubi ne bafuuka Bobby trailer omuntu oyo osobola omuwa gap singa oba omwewaze nnyo oba osobola omuwa gap esobola okukola ebyo kuba tebaswala otegeera ekintu ekyo so kakati wadde nga waliwo okunyigirizibwa n'amateeka tegakola na buli kimu bo bakifuula ekyekiyaayi ffe tubigoberere nga NUP naye mu bwesimbu wakiri ebeere referensi singa tubaako kyetwetaaga mu maaso okwemulugunyaako naye nga sigamba nti baba bavudde mu president ekibiina kyali wamu ne president bakozesa amazima tewali buzibu naye nga tekigaana n'oli munnayuganda okubuuza oba okwekengera okitegedde ekintu ekyo tekimugaana kubuuza oba okwekengera naye nga babe bagumu NUP byekola waliwo okunyigirizibwa n'okugikosa naye bo tebanaga NUP tenava mu president nti kati gwe tukuvuddemu kati fa NUP katukole kino tekinnaba ssebo bwe kityo president akomawo ddi president Kyagulanyi
kubanga abantu bamulina mu ennyonta bagamba president yatusuubiza okukomawo naye akaseera kakano katambula. President bwe yagenda okulonda bamala okusuula akalulu ne bennyini bana balowooza nti balina gavumenti baali balowooza nti agenda waka era bwe yagenda ne bagenda ne baraidinga ewuwe n'abalemerera ne tuwulira nti ali mu kwekweka. Haidi eyo yagimalako ebbanga ly'emyezi emeka? Lya myezi 2. Mu kugenda mu Haidi teri yamanya kkubo lyakwata. Otegede? Naye nga yafubanga nnyo tuweereza ebifa gy'ali. Mu kuvaawo okugenda wabweru w'eggwanga teri yamuwerekera. Neera yatuweereza obubaka nti nzize nga ne security yennyini agikubye ekimooni. Olwaleero tumanyi nti waakudda nga bwe yafuluma nga talina bamuwerekedde agenda kudda mu ngeri nga tewali ategedde. Naye oba oli awo ajja kulangirira nti akomawo kyatannakola. Yafuna amanya lunaku nti lunaku gundi. Naye era tekikwewuunyisa kubanga omulaba wano nga bwe yagenda n'ava wano nga era tewali ategedde nti avudde ki avudde. Naye nga ffe kitumanyi kimu president essaawa yonna ali ku ttaka lya Uganda kubanga wazaalibwa weewaabwe we yeesimba ate we yawangulira. Akomawo ssebo essaawa yonna tumulinde mumulinde tumulinde essaawa yonna akoma. Amaaso ku kisaawe Entebbe oba amaaso ku ziboda amaaso ku ttaka lya Uganda. Essebo amaaso ku ttaka lya Uganda wetogerera essaawa zino ab'ebyokwerinda bamaze okutuuka mu kyalo mu bazadde ba omukyala Anita era nga niyo bagenze kufuuzaayo mu kiseera kino ku lw'ebyo ebigenda mu maaso. Bingi ebikyamutambulirako naye ng'era twategedde nako era amawulire agaliwo nti bakamishona abana abafuna ensimbi obukadde 4 n'okuli yafuna 5 Mwami Mpuuga bamaze dde okubassa muninga era nga bagamba nti bakamishona bano abakulu bagamba nti bwe batalabikeko bajja kujja babakwata empale babawalewale paka bagende babitebye bannyonnyole ku nsonga za buli bwanguzi. Wano NUP yavaayo neyogera ku nsonga z'essente ezo era ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'azoogerako ate ne bawakanyizibwa nnyo ekibiina ekiri mu buyinza abamu ku bakulembeze. Kati bino biraga ki okubanga yavaayo nagamba ne bano abantu bafuna ssente ezitali mu mateeka. Bano abantu ssente tebafuna abafunyi babba bubbi. Abo ne bavaayo ne bagamba bana NRM nti waaw tayagaliza oyo NUP tayagaliza. Kino kirekawo abaawakanya NUP ne President Kyagulanyi. Neyanza nnyo muganda wange neyanzege Mr. Mayanja. Kino nno ekintu kirimu ebyokuyiga bingi. Okusookera ddala Mathias bw'ayogerwako mu kiseera kiri. Omanyi okukkiriza si kintu kyangu nnyo. Naye osobola okwebuuza gwe wafuuka otya ow'amaanyi gw'oganye okulowooza nti omuntu asobola okufuuka ow'amaanyi. President Kyagulanyi ne NUP okusingira ddala President Kyagulanyi yatulengererayo. Bw'amala tulengererayo n'agamba nti Mpuuga balina bye bakoze ebikyamu ebitakkirizibwa. Ffe kennyini tulina bye tuvunaana bye tuvunaana bali. Naye ffe tebijja kufuuka birungi nga ffe tubikoze olwokuba ffe tubikoze. Ekyamu kibeera ki? Ekikyamu kiba kikyamu. Ekyamu kibeera kikyamu. Mu kiseera ekyo waliwo abantu n'ebitongole ebyaswala. Twalabako omusajja nga Mpuuga nga yeerimbisa awantu wetukkiririze nnyo. Era ne bamuwa ne platform nnene nga bakulaga nti Kyagulanyi mukyamu. Awo si walala wali Mmengo awo ku mpewo za Mmengo TV ne radio. Yes, kakati nolaba omuntu abamu abakuuma omuntu mu mugongo gwabwe ate ng'ekyamazima mukyamu naye nga bagezaako okulaga nti oli ate ye mukyamu amwogeddeko ate amwogeddeko amazima. So kakati abasajja bano ba Mpuuga twaga tusinziire ku mukama waabwe gwe badde bakkiririzaamu nti
ekibiina kyamusindikayo mukama waabwe aliwa Anita Among oba gwenze kwempita mukama waabwe ekibiina kyamusindikayo bali badde bakamaabe ne kimuwa obwalopu n'agenda n'akola n'azanya emizannyo gye egitaali mu interest za NUP ne bamulabula ne bamuwa ekifo ekirala kabamala okumuwa ekifo ekirala ate era akiremerako nga Anita Among yakimukoza ki yakimulemezaako otegedde ekintu ekyo so kakati ku nsonga za Anita Among zenga yasiini mu ngeri yange ey'enjawulo bakuba bannayuganda abalala bannayuganda basanyuka kyakungulu nti kiki ne Mayanja naye kaakaabe nze ate awo nsukkawo ng'omuntu kuba nyinza okusanyukira nti abadde ampisaako n'emmotoka naye kaakaabe no nze ate sibakulowooza bwe nti soka nenkubuuza nekugamba nti emyaka ena omuntu ng'akola amanyanga nga yeyambisawo bi office nga state ebaddewa obutamanya nsonga ezo nti omuntu ono ayonoona ojja kwesanga nti mu myaka ena byabadde akola babadde babiraba nga babisiima oba nga bakkiriziganya nabyo otegedde kuba okiraba olwaleero mu myaka ena ng'ate gyakikoledde zawomba mbula oba amateeka bw'abeera mu office gaba tegamukwata amateeka nga speaker bw'abeera mu office ne bwakola amanyanga gatya nga amateeka gaba tegamukwata kubanga bino byonna byakoleddwa ng'amaze ku in fact ndoza n'okuwayo tyawaddeyo obuyinza kubanga parliament teyasibula mu butongole newankubadde nti ekisanja kyalibadde kiweddeko ate okyezeemu yate tannawaayo obuyinza ne bamutandikako naye nga mu kiseera we bamutandikiddeko yabadde n'okuba nga ndinzova kiyabadde tannaba kukola omubaka ye kubanga tulaba nti n'abasirikale bennyini abadde bamukuuma abamuwe ba parliament oba gavumenti bamugibwako bujjibwa nga yesi yabawaddeyo nga bulaba Joel Sonyonyi nti olwamala okulayira wali kubaka wa parliament nagamba ekisanja kyange kiweddeko leero era emmotoka ziizo abakumi bamwe baabo ebisonzo bya ofiisi ya lopo biibyo n'ebirala naye Anita Among yakola ki newankubadde nti ekisanja kye kyali kiweddeko njakuwa ekifaananyi mu kiseera nga ye speaker ebigambo byayitingana bingi naddala ku buli bw'enguzi akamu ku bubonero butulaga nti avunaanibwa ba MPs bakuŋŋaanya emikono boogere ku nsonga nga ne speaker mwali eyogerwako ey'okubba kitegeeza nti mu tteeka awawaabirwa avunaanwa naye amaanyi gali ge yalina n'alemesa ababaka okugenda okubuuliriza ku nsonga ze ng'omuntu kye ekyobukuba nti tavunaanwa tukijjawo ekyokubiri bw'otunuulira ow'emyaka ena byalina obwongo obukuddukira kuba emyaka ana ate nga be bakamaabe bo balina byenkanawo otegedde ekirala gwasanyuka ali eyo tosuubira nti bagenda kulaga nti n'essomero lyetukutte lyetukoze mu nsimbi y'omuw'omusolo gyetukutte okugijja ku sipiika nkujjamu okusanyuka omanye nti kikolebwa si kikyo era nva ku ndowooza eri ey'abangi ogamba nti bamulina nze nkuwa ekifaananyi ekigazi mu nsonga za Among togenda kulaba y'essomero oba oluguudo nti luno balukoze bannaye muzirabazi yali atutoba byali yayonoonye byali yafiiriza gavumenti luno oluguudo lulamba kuva Jinja paka Kampala togenda kukiraba ekirala waliwo tuze tulaba sagazi ez'enjawulo naddala waliwo wano eyo mu 97 waliwo okugula ebyambalo ndoza by'amagye abamu bagambanga nti byonna bya mukono gumu obanga tebibatuuka na batuuka scandals ezo zaaliwo nga zirimu kubba nsimbi ya wa musolo ne tujja ne tutunuulira Global Fund ensimbi ezo zaali za balwadde ba siriimu zabbibwa aba officials mu gavumenti waliwo ensonga z'ettemangalo ne wabawo n'ensonga z'ettemangalo by the way bwetususa ku maaso waliwo abanene abagenda ne babba ebyazabbu ekkungu ebintu bingi olinajja n'agamba nti nze sima najjayo omuggo naye ng'essaawa zino tuli mu kusasula obutitimbe bw'ensimbi nga Uganda okitegedde ekifaananyi naye abanene abo ne mu gavumenti bakyalimu bakyakwasiza mirimu tufundikidde bali eno ku mabaati g'Abakalamojja byonna bibaddewo nga bijja biba
kweyambisa obi offices enguzi obubbi byonna bize bikolaki byonna bize bibaawo kati olwali batuuka mu byobufuzi waliwo obubonero bwobeera oyagala munnabyabufuzi waliwo obubonero bwobeera oyagala ofune mayirigi kakati wano wenfundikirira bwe tuba nga tulaba gavumenti emaze mu bukulembeze mu buyinza emyaka 4 nga bwe yali ejja kigambibwa nti abantu abataka wansi wa milioni 5 baafa Museveni ajja afuge kati gwembuulira bwaba nga waliwo kyeyetaaga olwaliro okutereeza gavumenti ye Gwamongo gwani otegede Gwamongo n'abo abatono abalala gwani ekyakikola tebakusaddaaka si kulwa bannayuganda kulw'okusigazawo gavumenti yaabwe ekikulaze nti eri gavumenti yene lwaleero mu kujja mu buyinza omuntu afuge abantu abataka wansi wa bikadde 5 baafa ajja afuge kalwa tosobola kungamba nti Amongo asobola okubeera omunene nga waliwo ekifaananyi kyasobola okuba nga asiiga nti benguzi bagirwanyisa otegede ekintu ekyo so ebbanga lyamaze nga abikola ng'ate si yabisooseemu enkola eriwo si kulwa nsimbi wa musolo target yakubaako omuntu gw'olaga nti kino tukisobola n'olwekyo kubanga olwaleero gavumenti bwoga ogenda ogiddukanya ng'ate amawanga gakusazeeko obuyambi osobola okusaddaakayo balabe nti enguzi ogirwanyisa togikkiririzaamu otegere ekintu ekyo naye ensonga esobola okubeera ki bwetyo so kakati bwe tutuuka ku Anita byabadde akola ne babadde ajemesa n'ababadde bamukkiririzaamu bwe bawandiika bwe basamoninga commission tokyewuunya era bagende bafeesinge ebyo bye baakola ku lw'obulungi bw'abali si ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe bali omuzannyo gwe babalirako be bagumanyi singeeza global fund zakwatibwa ne zidda tugaa nti zikoze kino twalikkiriza nti nez'Amongo ze bamuggyako bazimuggyako ku lw'abannayuganda owulira singa twalaba abaavunaanibwa mu kuculumpanya ne bagule oba ebyambalo ebitali bituufu n'olwali twalibadde twesunga nti tugenda kulaba essomero eddungi mu ssente ezikwatiddwa nga Amongo abadde azibba otegede so kakati nze ebyo ng'ebyo so abigaana kubeerawo naye ate nze mbijjamu ebintu ki ensonga ndala byebigambo byange ku nsonga nga tugimaliriza nayo mukina ni muwanguzi ku nsonga za bakommissioners abana okuli ne mwami Empuuga kuba te yali muntu wamwe nnyo mu NUP era ne muvene mugamba nti sebo vai wetonde n'omusimbi osalenda linge gati omusimbi gwammwe ekitedeeka kyammwe mukireke naye nga nti abazanya byabufuzi omusajja ensimbi yazifuna mu butuufu era ne bigenda ne mu kkooti okuva nti mwami Empuuga talina buzibu wabula bali abamuwa ssente byonna nga bwe byali nga bwe byatambula mu kino ani muwanguzi kakati waliwo kye bayita makabi oba enkolombojjo nnimi za njawulo naye nga makabi eyo gwe ng'omuntu gwewasimba omumwanyi era gwe muntu gw'ogitema ne waliwo otatuka nekwatirayo bweti eba tefuuse gwe obanga teba tefuuse gwe muntu ate eba tekusinze kugamba nti nekyo kitonde naye kkiriza omulimu ogwo gwekola ki gwekola wadde nga ntono wadde kiti waliwo kye tuyita omanyi abantu tebakkiriza Katonda oba oli ayagala oba tayagala omuntu awangudde omuzannyo ogwo abadde Kyagulanyi yayogera kye batagala kuwulira olw'okuba talina base nti mwana nti akulidde mu Bwakabaka bwa Buganda nti mwana akulidde mu kigo ky'Egindi nti mwana wa family ennene yagundi ba ministers gundi nakubira tooki nakugamba ekkubo sire tugamba ne wakubadde twagala nnyo n'Empuuga gwe tumwetaaga naye mu butuufu bye tuvunaana bali tebigenda kutuuka kufa ebibeere bituufu
bakoze ensobi kati gwe yawolereza none yakugamba yakulengererayo omuwanguzi yone yakulengererayo nti bampooga waddenga gwali obagala nga bafaanana bulungi obanga obasuubiramu bingi ne baali bamaze okugendako ebbala eri bagisaamu obwesige omuwanguzi mu nsonga zino bamuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert si kyekibuuzo kyebadde oyagala kyennyini kyenkubuuziza era kyonzizeemu kale kakati waliwo ensonga za Kalangwa yaziikiddwa olunaku olwajjo n'ebigambo ebimwetoololirako bingi ku ebyo ebyogeddwa ate bw'olaba n'amabuga gavudde wa President Museveni gabadde ga bukadde 100 tubadde tumanyidde mu kugaba milioni 10 lwabagenze nnyo milioni 2 ne ku Kalangwa yagendedde ddala paka mu milioni 10 beddu ez'amabugo naye bimwogera ku Kalangwa z'ensonga z'empuliddeko ennyo era omukyala Nantaba zazzamulumiriza ebbanga lyonna ensonga z'okubba ettaka kutulugunya abantu ng'agamba mbu mulimu n'abamu abafudde ku lwa Mwami Kalangwa era bingi ebikoleddwa ku lwa Mwami Kalangwa n'abantu abalala oba oli awadde bajja bamugoberera abadde avuga abadde chairman wa NRM si bwe guli bachairman ba NRM bw'aba nga tannamuli mulala gwakola bachairman ba NRM balina kuvuga mmotoka ziriko UG eza gavumenti kuba badde chairman wa NRM ninga avuga UG simanyi nti nakwagata ekyo bwa chairman wa NRM ekayunga simanyi n'ebirala bingi ebyetoololera awo okufa kwa Mwami Kalangwa kuno kuna kutuyigiriza ki era wakulengeddemu ki neyanza muganda wange isokera ddala nze Museveni simuyita president bwe tubanga twakava mu kalwa kukulonda ng'eyamulayiza bamugamba omulayiza osinziddewo oba omuwanguzi obumu osinziddewo nga tasobola kukulaga nze Museveni simuyita president ago mazima ekyokubiri ebigambo bingi byogeddwa naye nga tebisoose busoose byogeddwa okuva Kalangwa lwe yafudde naye nga bingi era bibadde bijja byogerwa nga Kalangwa muki nga mulamu esookera ddala bannayinza gyabagamba waggulu eyo waliyo Katonda mwenda mukkirize byonna bikole wakana kolotya naye waggulu eyo waliyo ki waliyo Katonda ekyasse Kalangwa mu bibadde bimusemberedde okugyawo obulamu bwe tosobola nakibala yensonga lwaki wadde olaba nga alina emmoloka ey'amaanyi ngemwebwa gavumenti yensonga lwaki waladde olaba nga alina abasirikale twakisobola mmutuukako ngamu ne mu ekyo ng'era alina ne ssente otegeera nga alina ne ssente naye ku byonna tewabaddewo kyetaagisa mu kaseera ng'agenda tewali wala kyakoze naye weegenderezanga nnyo abantu bonna nga tebalina we batudde kuteesa ne bavaayo n'eddoboozi limu wabaawo ensonga ekisooka wabeerawo obulumi abantu we babeera balina nga bayinza okuba nga teboogera oba tebalina busobozi butuukirira oba bwesasuza oyo abo batuusaako obulumi Mayanja abantu b'e Kayunga bakubye endongo ne bakuba eŋŋoma ne banywa omwenge ne bakaza ebirabo olw'okufa kw'omuntu naddala wano mu kalicha zaffe ng'abaddugavu naye okusingira ddala wano mu Buganda omuntu afudde kibeera kya njawulo naddala eri abasigaddewo okusaasira okusabira okulowooza ebingi okulowooza ebintu ebingi nga mwe muli n'abaana babeera lise bagenda kubeerawo batya ebyo ebirowoozo ebisooka okujja mu bwongo bw'abantu kubanga bye bituufu ekyasoose okujja mu bwongo bw'abantu kwabadde kusanyuka nga Kalangwa afudde bwe baba nga beekubagiza ng'omuntu afudde bonna nga tebakkaanyiza nga kyekituufu tukize nti ne wano okusanyuka ng'omuntu afudde nga tebateesezza kyekituufu wabula kiba kituwaamu ekyokuyiga naddala fe abasigaddewo naye natunuulidde abamu ku famire ya Kalangwa ng'abaana omukyala n'abantu bangi balemye okukkiriza nti
bantu babwe bawangaliramu abantu bekayunga nti balinawo ensonga either nga bagimanyi bubi oba mu butuufu naye ng'omulimu gwabadde gw'abantu bano abasigaddewo ku lwa famire eri okumanya butya bwe basobola okwanukula amasanyu ago oba emiranga egyo ejaddiridde oluvannyuma lwa Kalanga okola ki okufa. Abaana buli badde akwata ku muzira yadde ayogera ebigambo bikyamu. Ekisooka nabeewo omwana ng'agamba nti mujje mulabe ku lumbe lwe batasondera. Ffe sente ziri wali mu kisenge Ebisenge bijjudde. Ebisenge bijjudde tugenda kujjayo bujja. Mwana gwe babyemuke bakola obusuubuzi ne babumatiza okwawukanako ku biseera biri omuntu yafanga n'aleka omukululo n'ebibye n'ababe nga birabika mu kiseera kino buli muntu avaawo abanga atakozeeko esookera ddala ojja kwekanga nnyo nga omugaati we gubadde gujja awaka mugulira ku mmeeza mwenna naye nga mugenda okukola ddiiru tamala kubatuuza mwenna mulaba mugaati na nnyama naye temusobola kumanya mabanja wajjaayite okufuna sente byoyogera tobimanyi nti zolabako mu kisenge awo ogenda kuvaayo tubuulire ng'ojja kubuyita bubbi nga bannyinizo bazinonye. Eriyo bannyinizo abasobola okuzinona. Eriyo bannyinizo abasobola okuzinona. Wano mu Uganda obugagga tebukyaliyo. Obugagga bubeerawo nga wooli. Bubeerawo nga wooli. Okyasobola okwogera n'abo, gwe nga gwe okyasobola okwogera n'abo abakwesigisa obugagga bwabwe. Omwana si bwali. Otegedde? Kati gwe mwana agamba ebisenge ebyo. Nkakasa ojja kujjako lumu mu kamera ng'otubuulira obulabe obuzibu bwabo gwe bujja okuyita ababbi naye nga banonye byabo. Ekyo beera ng'okimanyi. Ekirala bw'oba nga ddala eyo yewammwe temusuubira kuvaayo mugende awalala ne bwe kiriba kizze ekyo kijja nga by the way naye eyo yewammwe kuba ensonga lwaki mwaziseyo kitammwe. Abantu abo kye baakoze ababaddewo abakulu n'abaana bagenda kigoberera paka naye mugenda kulwanagana nakyo paka wa bwe babanga balina kye bataabategeeramu oba kye bataategeeramu muzeeyi wammwe mubasabe mukitegeere mumanye n'engeri gye musobola okweyisaamu mugenda kuwangaala n'abantu abo ebbanga dde nago gakyali malala ge mukola. N'ekisembayo ku nsonga y'oyo omuvuka yayogedde oluusi n'okuwangula tebuba busiru. Si buli wamu nti ofunirawo wiini waliwo omuntu atya kigambo kye bayita defeat nga ye atya okuwangulwa. Otegeera naye ng'ate mu kutya okuwangulwa mwokolera ensobi ate nga yakkiriza nti mpanguddwa aba yayiseewo dda. Twalabako wano abaana ba Jeno Tumwine waliwo omusirikale awo yafa abantu ne bakyamuka ne bakola omwana n'avaayo n'agamba oba taata waliwo bye yasobya abanne tubadde tusaba mu tusonyi Bamwine Tumwine I mean yes abaana omwana yavaayo era ebintu ne bizikirira awo n'abantu emmeme ne ziga naye mmwe ne mubeera arrogant bwe mutyo. By the way bano abaana ba Gundi ono yali omusirikale yani ono yali omusirikale yakijjanyi nnyo Dr. Besigye Omala kikanga n'abaana be nabo baavaayo ne bagamba nti taata balina byakola mu musonyiwe efe abaana tuli baana bwana n'ebirala bingi nnyo byabikola ali ku mulimu naye tebaavaayo kuweewaana na kweraga ssajja. Eriyo oba oliawo omuntu eyajja n'agambako taatawo nti munnange mbadde njagala bwe nti n'amugamba nva mu maaso gy'otaali gwe ng'omwana kati gwe wakanya ky'otamanyi ng'oli alina obulumi. Otegedde kye muba musigaza kimu kumanya abantu bye batali bamativu mube nga musaba engeri y'okukolaganamu nabo n'ekirala mpozi okusabira kitamu agamalala gali badde gavaawo. Obadde oyogera ku ntambula nti omuntu wa NRM alina kubeera na moroka bwetyo Chairman we NRM avuga UG ya government. Waliwo
ekizibu naddala ku bantu abanafu. Abantu abanafu talikkiriza buli kiseera aba yeetya alaba nga tebamulabawo ate nga kyekituufu. Akabonero kano akakolebwa nti abantu ba mulundi gumu be bagezi n'owulira ejini nti ew'amaanyi ye mugezi yafuna ebyewuunyisa nga bewuunyiza emmoroka. Si buli kyapasoni wa NRM nti alina emmoroka n'obukuumi bwe butyo. Otegedde ekintu ekyo si bwe kiri. Wabula tulaba nga mulimu abantu abamu abasaanidde naye nga tekikolebwa mu bukyamu. Lwaki temulina busobozi bubeera mu bantu nga temwesize emmundu? Bwe kuba kukola ng'omuntu alina bingi era esi tuyite muweebwa. Wabula lwaki mwekengera nnyo abantu mwe mubeera ebbanga lyonna? Security eyo yonna ebeera yaki? Oli chairman wa NRM security gyalina entambula zakozesa esuuka kubeera nga chairman wa NRM. Naye omulimu omulala mulimu ki? Official mu government era under which ministry? Otegeera kati obwo butiitiiza obwo bwe buleeta ebibuuzo ebingi ku bantu ne mufuula abantu abamu ab'enjawulo mu balala bibeera bizibu. Naye nga mugume ebintu bibeerwa n'abantu temubeera excited ebbanga ddene litambudde nga mulinga abalinawo ne muganya okukkiriza nti yemmwe. Kitegeeza mwekakaatika ku bitali byammwe. Mulina mujja musobya bannayuganda buli budde mubeera aliikirira. Era nze ŋŋamba nti nga chairman wa NRM tekyabadde kyakakatwa kubeera nti abeera ne security eyo nekutambulira mu Morocco empozi okujjako ng'abadde official mu ministry endala oba mu ngeri endala ey'enjawulo. Era abantu mukkirize mumanyire nti muli mu bantu. Era nalabye n'omwana omulala ng'agamba omwana y'omu omwana omulala nti y'omwana oyo omu nti bo basuubuzi babeera bakola sente zaabwe nga bano abalala bali mu njaga simana na mukwebaka kuzaala. Era omwana wa gundi n'agamba nti nja kukwata famire bwe naaba nga nnako engulu bakatako bakaki ndowooza nkwate famire yonna nkole vidiyo ng'obukakafu oba obujulizi naye ng'ebintu byammwe mwabitundayo. Tewali muntu mujega atunda kintu kye nadda akibanje. Taliyo. Taliyo. Mutani wa Kalangwa mulowooze mukuze ate kibakasa nti mukuze luli mbadde mulina gwe mulinda abakolerere gwe mulinda abawolereze olwaleero yemmwe oli kitammwe yakoze eki yagenze yavuddewo ne bw'obanga ogenda kutandikira eyo nga oli bwotyo gwatese genda kumenya nnyo bagenda bajja kwogerako bingi okusinga kitammwe. Bye bigambo byange. Kale katumalize ono olunaku olwaleero tweyanza nnyo tweyanzeege chairman Yasin gwe mbadde naye nze Geoffrey Mayanja. Ku kamera wali mbaddeko n'omusajja wa Arsenal. Magala owa Arsenal abadde ku kamera awo ng'ensonga azikwasaganya bulungi nnyo omusajja munnamawulire era nga naye ensonga sebo omusajja oyo weni yopise buyugolaba aliwo wa mu kibiina kyammwe naye simanyi kadi oba agirina Magala oyo ate kati ogamba oti andi weni upinga talina kadi angambye simanyi sikakasa naye nga mu kuwagira ni UP yebale naye temunywe nnyo okuba buzibu bwa Arsenal tebanywa nnyo temunywa nnyo mmwe fe bulijjo tugaana okubasabira okufuna ekikopo nga tutya okuziika sijja kuli yes tubadde tutyo era fe abamu tuli beeralikivu n'abaana baffe kubanga kipya nnyo kye baafunye kubanga ku luli lwe bakakasa nti batuta ekikopo baafa bana kati ate lina nga bakibakwasa okay katwetegekera okuziikayoko naye mubeere bulungi kale tweyanziza nnyo. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba
endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimba wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukali. Oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe nabayinako kenkovu. Abantu bobeera nga mweru kigenderere nnyo. Bobeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimba wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.